Walyanga mmere ki mu ddwaliro oba abasawo bakubiriza kulya mmere ki oba tewalyanga appetite yabulanga? Byali byagatta cause ebisinga ebintu ebyali bigatta bye bitya bagikukakanga because you have to eat ne wadde appetite teriiwo. Yeah, kituufu, you have to. No appetite. You know when you're sick, man, you take tabs, injections. Kati wane kamunguluze ngo yagala kwebaka, you get it. Putting that aside. Kati ebintu ebisinga omusawo agamba talina kulya kino, talina kulya kino, talina kulya kino, talina kulya kino. Kati nolyoka osoka nga main purpose, ebintu ebisinga bye nasinga okulya they were fruits. Ekyo kyo nkijjukira even up to now, kintu kyensinga okulya fruits. Kwemmere emu bagano girya bintu ebimu tobirya. Okunywa abanya balwadde era oba olina okunywa ennyo ng'olwe biki by'onywa? Nze baali bangamba okunywa naye ng'ate I don't take anything that is fermented. Sikinywa even now. Kati kyenkozesa amagi. Fermented omulabi wa Fik Media kimugondezi. Ebintu ebikolerere bino soda, minute maid, biki ebyo. Yeah. Kati ebintu ebirimu preservatives. Ebintu ebirimu preservatives oba let me say something oba ne ka gas ako. Ebyo kati tewali. Ati tubeera ku mazzi na juice. So Dr. Nakusiibula mu ripooti ye bwe yali akusiibula obanga wali ogenda ewaka okusigala ngo taking a medication eyo n'okukomangawo ku ddwaliro bwe kiba kyetaagisizza ye yakugamba ki? Of course yakusiibula togize wali towonye naye nga maybe embeera gy'olimu ng'ekusobozesa okudda ewaka. Nze kye neebaza Mukama nakati kyenkyamwebaliza era banaye twongere okukkiriza. Oyo yakutonda ekituufu kiri nti gy'ali ate era aba akyakwagala. Simanyi oba yaani naye ye gy'ali era asalawo kuba nze abalokole bajjanga ne bansabira, abakatuliki ne bansabira, basiraamu ne bansabira. Actually people showed me love, to be honest. Kwanze mu ddwaliro abantu batuuka ne bagamba oyo gwe bakyalira yaani lasita ng'alina abantu. And surprisingly most of the people abali mu ddwaliro waliwo n'omukyalo omu yakinga n'angamba nze nali manyi abalasita muba bayaaye ne ggwe olina abantu ne bapasita bajja ne bakusabira. You understand? Waliwo ba RDC bajja, abantu bangi nnyo ab'ebitiibwa abajja ne bannambula. Waliwo COK events Kulukabula Soko oyo meya w'abavubuka yajja n'annambula. Bantu baali bangi. Yeah. So nodda ewaka n'otandikira eyo. There is a certain doctor ali mu family relative waffe. Kati baali bazze ne Masaka baali balinayo biki. Kati nga nze nali ku early stage ebyo ebirwadde byombi nga kale nga ebintu bisobola okuddawo ne bitereera ng'eby'omuntu omulamu. Then mba nina okubeera ku medication for some period naye nga bisobola okukola ki okutereera. Kati bwe bakola zi sikaani ne bakebera omusaayi, malusu, musulo, biki ebintu bingi. Then ye n'agamba ne banne ne batuula ne bagamba eddwaliro ddyo nga ddyo lirimu ebintu biki ojjukira mubamu abalwadde bangi ab'enjawulo, yinza ofuniramu infection ez'enjawulo biki ate nga ye waali nanga the main purpose is blood na supervision. Kati naga treatment eno nze ndi mwana wa mu kibuga kumpi nawa n'eddwaliro Esegera kagifunira ewaka nga bakomawo muki mu ddwaliro. So nga medication bagiweereza nga then we bajja we bannambulako n'abasawo. Kale tuline Mat MC tuwayamu akunyumiza emboozi obulamu bwe bubadde butya okuviira ddala wategeerera gwe abadde amugoberera oba naawe abadde atugoberera wano ku Fik Media okuva lwe yafuna obuzibu n'ensigo ye awamu n'ekibumba
olugendo lw'omu ddwaliro lulutya paka wano waali olunaku olwaleero. So okyaddayo e Mulago okulaba dokita? Nkyaddayo mba nteekera. Akuwa ddagala just era ayongera ala n'akola check up? Basically ekikutwalangayo? Baba balina okuddamu ne bakola scan kati zigenda ziddawo mu position yazo entuufu. Zigenda ziddamu okogga ko zaali zazimba kati zigenda ziddamu okogga n'ekiwumba nakyo bwekityo. Kale medication replying positively. So kati omuwagizi wakulaba essaawa eno oyinza omugamba nti ensigo wano wetwogerera essaawa zino n'ekibumba biri mu mbeera ki? Biri mu mbeera etukkiriza okukola. Abe mugumu nti okyali mulamu emyaka kafukunya. Katonda wanaaba yagadde. Katonda wakkiriza oyo yantonda abajja kundaba buli wanaaba neetaagira. Kati ssaawa zino biki bye bakugamba okulya n'okunywa? Of course kale wali otugambye nti bakugana ebintu ebirimu gaasi oba ebintu ebikolerere nga bw'obiyise. Naye kati olya tebiri nga luli wali mu ddwaliro nti nga n'emmere balina ogikukaka. Naye kati omusawo ki kye yarekomendinga ggwe okubanga olya n'okunywa? Kati right now ebintu sukaali yakendeera. Tonywa sukaali oba just kunywa jiikemu mu caayi? Anti kati era bagamba tonywa. Nga bw'omanyi. Bagamba tonywa biveeko omwenge tewakyali kunywa kapombe bakatujjako akawunga lumonde menvu bino mapapaali fene ez'enjawulo ezirimu sugar amasavu tewakyali kubirya kati ate ne bagamba kulya ebyo bwe bityo kati ate kale bagamba bifumbamu. Bali tulina engeri gy'oba olina bifumbamu gye bakulagirira. Osobola okulya ennyama naye nga maybe boiro boiro neebeeramu gundi. Balina engeri osooka n'ogitokosa biri n'ogajja. Enkoko nga ya boiro era naye ebeeramu amasavu. Waliwo amasavu agali nakyo owulira ne wabaawo ne gano butto waffe navudde eri oba biki gwe bagasa obugasi. Yoyo. Ate byo bino ebirala ebya butto ngamba nga chapati za butto mandaazi donati biki ngano sikirya. Ngano yo nagivaako. Wasigaza ki? Ebyokulya byonna nga biweddeyo. Wasigaza zino keeke za birthday? Ate bwe nnaku ono birthday bayo lumu mu mwaka. Okunywa amazzi, chai. So paka lw'olitereera oba obulamu bwo bwonna? Anti gambye nze nali ku early stage nsobola okutereera n'enziryawo ddala very fine. Kubanga kati ekyo kitegeeza nti w'obiddiramu embeera eri esobola okukomawo. Okitegeera naye ng'ate waliwo ezo recommendations za your lifetime. Probably era bwe kiri. Ate bino ebyokunuusa kuba nabyo munuusa sigala shisha njaga biki mayirungi ebyo byonna bimugaaye. Ani yagala tubigaaya? Mbeera mu industry nkimanyi n'atulaba akimanyi. Nze nje mpitira eyo mbalaba. Obalaba oba otulaba? Mbalaba ate oli omu nze mbalaba n'atulaba wano akimanyi. Omulabi wange ow'olulanga akimanyi ojjako nga omukutu agulabye leero. Nedda naye akimanyi mbuki nti mubikozesa ebyo ebyekunuusa ebyo n'ebiragalalagala. Ekyo bwe mutwe mukitwala lwa nsonga buli akola ekiro bwe mutwe mwagaliza. Actually nali nnywamu ne kati nakyo ba naggambe wali emabega nti kabeyako tewakyali. Tunuusa ki? Engeri gye sibinuusa naye ndaba ababikkiriza gwe kyoba omanya tewalina kimu kye bakukkiriza kintu kikosa bulamu bwo.
So right now tulina kyokozesa. Ate omukozesa ekimbeera waka. Tokyakola. Angenda kudambuza okukola era abawagizi bange bonna mbategeeza nti ku microphone kwotava erodda kwestava era anti kiri kyantondebwa ate kindi mu musaayi. You can do other things ebitali mu night life. Kuba kati kyemmanyi naye kati kyendowooza n'ekirala nti n'okubeera ebweru okubeera obubeezi ebweru saawa 6, 7, 8 nakyo nze nga siri musawo naye nsuubira nti oba nakyo oluusi kiyinza osajjula embeera. Nandirowoozeza nti night life eno wandibadde ogivaamu n'okola misana saawa 3 ne zikusanga nga mbuli. Ale emisana enkuwa letonye empewo nejja. You can do away from night life. Doing away from night life it is possible. Naye ate emisana tebisobola kubeerawo kanga tewali kiro. Kiro kitambulako essaawa 12 ne kigenda n'emisana ekajja ne gatambulako essaawa 12 ne gagenda. Nti nno kati kyetegeeza nti ogenda sulanga bweru. Tekiba nti kugenda kusula wabweru. Cause ffe enkola eyaffe mu entertainment industry kati byakyukamu nti tukolera ssaawa. Management ogigamba nti ssaawa bweziti ze ngenda okukolera ssente bweziti nti kyekyo lumala okukolanga kuva ku ssaawa nga 3 paka ssaawa 5 nnyuke olw'obulamu bwo. Actually n'ekitali ku ekyo I have ever even hosted nights nga zitandika ssaawa 11 ez'ekawungeezi nga the audience is there. Kati having day life and night life tosobola byawula kuba bitambulira wamu. N'abakuwa ebivulu kati bakuwenga bya misana ebyekiro basooke babireke. Anti kati awo naawe obanga agamba nti obulamu bw'ekiro buno oba obugobye ku nsi tebukyaliwo. Naye abakola emisana wokka nga tebakola kiro tebaliiwo weebali andi obulamu bugenda mu maaso. Can't we switch to that? Kubanga there are more risks ekiro than day. Ekyo kituufu. Tewali watali risk brother. There are more risks at night. Omuntu akola ekiro oba mu risk y'amaanyi okusinga akola emisana. Yeah, that's right. Naye gwe gwolowooza nti emisana wo tewaliwo risks za weziri ke kali omwana ke yagamba oba sheiki yatugamba nti mutonzi waffe yakola ki yasalawo kitegeeza nti bwemba wakufuna akabenje kasobola n'okuntuukako emisana okitegedde. Ababbi oba bakungwamu oba bakifeesi oba baani era emisana basobola okukola ki naye risks z'amaanyi ekiro okusinga emisana. Ekyo tulina okukikkiriza naawe atulaba ku Fiki Media. Ekyo kimanyi oba wadde tokimanyi nkikugamba nti oba osobola okukola emisana ekiro neweesonyiwa do that. Obulamu bwokusobola okubeera safe buba safer. Kambeka akabuuzo kamu ke nkubuuza. Omuli w'enku omumanyi bwe nali mu ddwaliro nakagamba weddako enjogera ennyo mu mboozi yaffe eno ti bakyali bange bambeererawo nnyo. Era abamu banokoddeyo beweerabidde ndowooza be baabeerawo ekitono. Tewali yabeerawo kitono. Oyo ne wabanga yafissa eddakiika emu n'andowoozaako bulowooza eyo gye yali aba yatwala obudde bwamu era aba yakola kyamaanyi. Kati bwenkera ku makya ne mbavaamu bwe ntyo ng'olwedde mbadde nina generation empya gye nsitudde ejja ne nneebuuzaako nti anko kiri kitya okitegeera mba nkoze bubi. Kozi bw'otunira ku bantu abajja okunkyalira mu ddwaliro abasinga ebitundu 9 ku 10 nabamanya kiro sabamanyako misana ate nga n'emisana nkola. Kyonna kyonna oba osazeewo oli wa mulimo gwo. Of course omulimo gwo gusinga kukola kiro naye n'emisana ate muzeeyi ogugwe takukola misana. Nange nina I have mat ushers. I have a company called Vibes Agency whereby we have ushering services. Tugenda tukola emisana. Twagala kumaliriza okyetaaga obuyambi
obuyambi bwo always buba bwetaagibwa in life cause wenabeerera mu ddwaliro abagezi bampitamu ne babba ewaka ya ewaka ewuwo ew'amaama ewange ate by then ali mbeera wa mukadde naisi gye mbeera ne bampitamu awo kati awo kiki kye baatwala baayera nnyumba yonna kitanda ntebe biki ebyabangwira electronics ezisinga bazitwala TV paasi koze bitya ofa ya engoye okuvaayo okudda ewaka nga buli kikwatagana ne electronics temuli wabategeera wabafaayo nnyo okunoonyereza okumanya kubuuza ku baneiba kukola ki era abaneiba newobabuuza bwali budde bwakiro bagamba tewaliwo ate oba onoogamba ni nagwe wateekawo akkuumire tewaba sikaali so manager pole ye yakulembera abantu abasonda obuyambi mubuyambi bwe basonda fundraisings ez'enjawulo nga bwe zajja nga okyali mu ddwaliro ne bwe wavaayo wavaamu ssente nga mmeka sente ezavaamu sinza agamba nti naye nga nzijukira waliwo lwe bayitako 400 ne bayitako 500 ate nga ezimu baziwanga muzeeyi eyo gye yatambuliranga oba olumu olina mitinga mukadde kati sinza agamba nti the total amount was like that naye with pole nzijukira it was in something like 1 point something yeah yasobola okukuŋŋaanya mu fundraisings ez'enjawulo mu mabaala ag'enjawulo yeah cause actually kantwala omukisa guno okwebaza amabala gonna ge bayitamu that is Dembe Motel Vibes Launch V-Sport wano wenyini wetuli D48 sijja kwerabira Chomas Launch mabaala gonna Scissors yonna abatuukayo buli we batuuka wonna 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 neyanze amabaala gonna geeyo eyo ewaka tewali gyokulira mu nnyendo tewaliyo mu mabaala anti kati nze ninamu obuzibu bumu nti kiyovu eri eyo no gyonna gye ziri nnyingi ebbala nnyingi nnyo Masaka but elanze gye ninamu eri emu abantu bantya batya okuntuukirira kirabika erinnya mati lya bbeeyi nnyo balitya balitya naye kati banaye erinnya mati we liri mujje mulituukirire muyiseewo ensonga zammwe tujja kujja tubakolere kabitukatuuka ku nzikiriziganya nga bemutukula webazi we are coming to Mutukula next week mwetegeke baganda bange tujja with the boys Maulan and Drain with the beautiful Nanda Love we are coming get ready Wakinawolovu manyi Nanda Love otukuttemu ennaku zino otuli bizi otuli bulala totuweeza Kinawolovu kifuuse Kinawolovu ate abategedde Kinawolovu bebako kwanjula abako kukwanjula bategedde Kinawolovu okusinga n'abadigize b'amabaala n'abaana b'ebifaananyi batambula Kinawolovu n'ogamba omuko wazze bakwanjule bakuzaale mu maka naye nga otambula Kinawolovu mu luggya lw'abakadde b'omukyala kiki nnyo kyoyolesa essanyu fayini weeriri naye mwakisussizza ate mukyamba nno Katikkiro by the way nno yatugaana okuzinira amazina ago mu kyambalo ky'obuwangwa ekyo naye amakanzu mugafudde ekirala mwetuyulira omwo ne Gomasi Katikkiro yabitugaana tweddeko
era yakutte ne ku gravity omutujiniriri puzzle ate nga mutuufu nenga gulawa binakomawo Fiki Medi simanyi gye binaakoma naye kya gravity okugamba nti ennyimba zo tezivuganga ku CBS na BBS ekyo watulimbye wayagadde kuba musajja naye ennyimba kituufu kiri nti zibadde zizannya nakati kyemmanyi unless otherwise bazisaba ku YouTube gye ziri bazidownloading ennyimba zo babadde bazikuba ku CBS ne BBS ekyo so kituufu gravity kiwagaa nti tezizannyanko okuva 2010 ate nga bulijjo okyala nayo n'obulango bwongo obutwalayo ennyimba zo ne bazikuba nga ne ku nkuuko obadde ng'oyimba tuleke naawe kale tuwe ennamba ssebo ne ku social media bw'oba okyaliko otuwe tukufollowinge tutya mikwano gyo abaagala okubuuzaako n'ennamba kwe tusindika obuyambi n'amannya ge zireeta nga sinaba okusoma namba yange kansooke neebazeeko muganda wange ali UK bamuyita Edi Kasekende yambeererawo nnyo oyo n'okunnyambako okumanya nenyongera okwebaza director Happy High School Haji Mubiru naye yambeererawo there are some people abajjanga bayina engeri gye bakumentalingamu just psychologically osobola okukoma because it was really tough okulaba nga olina omuntu gw'osinga obukulu naye nga akuli wano omulaba obulamu bugenda ne baleeta ka screen ne bakabikkawo ne bamuzinga ne bamutwala naye nga gwe wooli nyongera okwebaza Katonda mwana eyankuuma nambeezawo era nankomyawo era kitaka yakirabe ng'agamba kituufu nkyalina okuweereza abafaanizi bange n'abawagizi bange bonna era obulango tukyabukubira ddala bizinesi zonna kati zakomyewo nzigule and much respect to the beautiful Malaika kabebi kange ako nkagala nnyo ka Malaika ne mami waako naye mukazi w'amaanyi nnyo akyali mukyala abaana balinaswe mwekola ebintuntu kati omwana wuuyo yakuzaalira omwana ttu oyinza okuba wamusuulawo naye leero situzze kwogera ku byagundi ku gyenvuddewo ekyokuba nti oli mufumbo sijja kikuza tusome ennamba ennamba kozi gisobola okuteeka ssente ejja okwanguyira ennyo kubanze eyange olumu emaye okuvaako kansome eri 0787 600 107 lukaaga emu 17 emu 0787 600 107 oba noti 787 mukaaga noti emu noti 7 ereeta mannya ki ejaleeta nabukwasa Irene obuyambi bwa Matt MC oba Matthew bujja kubanga bumutuukako butereevu nnyo nnyini ddala tukyabwetaaga baatubba ennyumba bagyera ate tukyafuna obuyambi kuba ne mu ddwaliro tukyagendayo dokita okwongera okutukebera n'okukola sikaani ez'enjawulo kubanga tuddira ddala engulu kale nkwebaza okuba omulabi omulungi wa Fiki Media tojjanga okwo nkwebaza kuba kaddata ka bbeeyi naye buli woofisa kaddata n'oklikinga mu vidiyo zino zenkuteerayo n'olaba ki kye mba nkuleetedde emboozi zino n'oba ng'oziraba of course nsuubira nti onyumirwa ate n'ofunamu ekyokuyiga naye tekisinga obukulu naddala gwe atanaba kusubscribinga bino byosubwa n'olwekyo yanguyiriza subscribinga ate naawe ayagala okulaba ebyo abalala bye batalaba nyiga akagambo join sasulayo akasente katini okusinziira woogwa osobole okulaba abalala bye batalaba nyiga akadde osobola okufuna program zino nga zaka premieringa naye ate nekisinga obukulu tobuuka bulango buli lwobuuka obulango kitegeeza Fiki Media ogisaanyaawo so tobuuka bulango laba akalanga ako paka gye kakoma kagambo skip beera nga atakalabye
laba akalanga ako okuva katandika paka gye kagwerayo naffe olusobola otukuumira mu mulimu kubanga munnange bano bamaati oluusi tebalina nnyo kye batuwa kubeezaawo naffe mukutu guno ate nga kwe bajja ne boogerera ebigambo bino so mashini zino zetukozesa tulina okuzirepairinga ate tulina n'okugula endala tukozesa amafuta mu motoka tukola biki so okubeezaawo fik media olina kulaba akalanga ako buli bwokabuuka ndakuwa project tufune sponsor ndakuwandikirayo project tufune sponsor wa fik media atuwe ebyuma zi green screen bino ebitala bino ebakwata abana abajjejje tubeere bulungi nnyo kale mbeere bulungi mweraba